yes, basically mpola mpola tukaniriza natira ku nkutu gwa fiyo omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanyenero wa Mpampitantambi Kimso Namon Rich Boy Maxudi Junior mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti musubscribinga mwebale kuba nti eva mujone mugamba nti yes namba limoja Kimso alina okuba nti atusaako ebyakabi mugamba mutya bakyali bange bambi baagala nnyo bana bamaama yes mpola mpola olunaku lero nkuleetedde Pastor Bujingo abuuziza Bobi Wine bw'obanga ogamba nti olumirirwa bannayuganda era oyagala kuyiwa musaayi mu Uganda lwaki wakutte abanabo n'obatwala ebweru w'eggwanga. Pastor Bujingo ebibuuzo bino abibuuza musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine mpola mpola ketugenda okuba nti tukutuusaako so n'olwekyo tuula okalire mpola mpola tugenda mu maaso mugamba mutya bakyaliba nga bali mu nsi ez'enjawulo Promise Rana Kenzo Mwembe Mary ogamba otya kaswiti ogamba otya kyaliwa nga amanyikiddwa nga Jordan kyaliwa nga bamuyita Jordan yes Jordan waliwo kyaliwa nga omulala bamuyita Katongole Julio I think yes muli Dubai ndinawo omuwala abeera London atera nnyo okumbongako nagamba Kimso wagwan nkutumiddeko bambi ne bakyaliba nga bali mu nsi ez'enjawulo mwenna yes batumiddeko tugenda kulonda olunaku z'omwezi nga 14 lugenda kubeera lwakuna wiiki ejja Uganda is going to decide ngenda kusaba ekintu kimu buladi wange gwogenda okulwanirira n'okufiiririra abaana be bali bulungi tewali mukulembeze wa Africa ali n'abaana be mu Uganda mpozi nga bali mu gavumenti baba mu magye n'ebitongole ebirala baba ne security gomana omunaku gwagenda ku front line n'ofiiririra abo nno nsuubira n'abaffe Luweero famire zaabwe teziri mu buyinza be bafiirira be bafuga bo basigala nga bamasikini so n'olwekyo nga tonewaayo kuba nti bakuta lowooza ku maama waakwagala ennyo lowooza ku baana abato bogenda okuleka lowooza ku mukyala waakwagala girlfriend wo boyfriend wo gogenda okuleka mu maziga ng'akaaba nga gwe bakuse bambi tolumya baana b'abantu bambi tolumya banno olw'okuba ogenze mu kwekalakasa nsuubira ffenna tukume emirembe tusobola kuba nti obaolyawo yes tulinde gavumenti eddako yes etuke nga tuli balamu olunaku lwaleero muzikirize bambi ngende straight to the point yes nga twetekekera okulonda omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamuruberta Tembo owokubiri aka Bad Bobi Wine the Ghetto Gladiator mu baana ba Kabaka Power Babi ate ngono Busoga bamuyita Ngobi yes mpola mpola Bunyankole bamuyitani Abanyankole waliwo erinnya lye bamuwa mpola mpola yes ndyerabidde simusango kuba nti Musinguzi yes Abanyankole bamuyita Musinguzi then Northern Uganda waliwo erinnya lye bamuwa ye Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu abamu abagamba nti ye hero waabwe agamba nti we are removing a dictator oba dictator ni gwayogerako simanyi Jibuvuddeko yakwata baka muganda wa mukyala wamanyikiddwa nga Jolly Kyomuhendo okuli ne Solomon Kampala yes Sharon kwogata ne Subi ne omwana omulala ogwesimanyi erinnya ndyerabidde n'abatwala mu America ng'agamba nti obaolyawo gavumenti ya President Museveni egezaako okuba nti eyagala okuba nti nga banana okuba nti ebatta okubatuusaako obulabe ng'agamba tajja kugumiriza kuba nti obaolyawo abana be batuusibwako obulabe n'okuba nti bakidnappinga bagezeeko okuba nti bamulumya olwono atandika okuba nti ava ku mulamwa mpola mpola omusajja ono agambye nti nedda ekyo kafuuwe tajja kuva ku mulamwa olw'okubanga yes bagezaako okuba nti bakidnappinga abaana be kino nno Bobby yasaza amagezi n'agamba nti bakyalibanga abaana bange kambatwale ebweru w'eggwanga era nga obwetwogerera abaana bano bali mu America yes ne anti waabwe naye ng'ate Bobi Wine ne mukyala wamanyikiddwa nga Babi mwe bali mu Uganda bagezaako okuba nti bakyanoonya akalulu akabatuusa mu bukulembeze bw'eggwanga 2021 ennaku z'omwezi 14 Uganda lugenda okuba nti esalawo now bapasita banaddiini ab'enjawulo waliwo yes waliwo abawagira Bobi Wine ekikola kyakoze waliwo n'abatamwagira now Pastor Bujingo y'omu ku abavudde ne boogera nagamba nti abantu mwegendereze abantu ab'ebyobufuzi abesimbyewo nti bo bateekateeka kuba nti bayiwa musaayi naye mu misaayi gye batera okuyiwa ababe tebabeeramu Bujingo avudde n'apointinga Bobi Wine nti Bobi Wine ayagala kuleeta akatabanko mu Uganda naye ate ye abaana already yamaze okubatwala ebweru w'eggwanga simanyi kino kitegeeza Bujingo kyagezaako ngamba naye avudde n'agamba nti Bobi Wine aleme kukunga abavubuka
beyiwe ku nguudo oba oliawo amagye ne poliisi gaba crashing abantu bafiirwe naye ng'ate mu famire ye tewali agenda kuba nti ayiwa musaayi bukingavudde nagamba nti ne muganda wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Michael Mukwaya abasinga gumuyita Mickey Wine nti Mickey Wine naye yagenda debwe ne mukyala we omulungi n'abaana be nti ate abasigaddewo e Uganda yes anytime from now bagenda kuba nti bayita mu ttaka oba oliawo nabo bagende ebweru w'eggwanga afudde nagamba nti bantu bangi abali mu makomera naye ku baganda ba Bobi Wine tewali yadde n'omwali mu kkomera chairman Nyazdali alya miwogo gye mpolampola banonya Kalulu mu Central wanono ediawe yagenda mu kunyumira ennaku zino abeera na London yasiba ku nyonyi yakola amaka yes Vokwaya then ne muganda wa Babi omukyalo oyo muyimbi muganda wa Bobi Wine omukyalo oyo muyimbi akajenyinga okuyimba baranfonero erinnya liri nvudde mutwe nti bali mu kunyumirwa bazimya amayumba bali mu kujoga kyokka Bobi Wine yes bakyali ba Bobi Wine bali mu kkomera bavunda ate nga talina kyakolawo tujjukire nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Buken yes Ali abasinga gumuyita Nubian Lee yes musajja mukulu oyo ali mu kkomera bamukwata olunaku lwaleero bamukyajiza omusango gukubira n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Eddie Ani Eddie Mutawe something like I don't know erinnya lye ndyerabidde naye nga abasinga muyita Eddie Mutwe musajja oyo yes baba omulimu gw'omutuufu asala nviiri however much akola nga era bonsaba Bobi Wine at the same time abavubuka bano bakwatibwa ne batwalibwa mu kooti waliwo guy omulala gwe bakute yes ne Sadan Magic yes Sadan Magic ngono music producer naye mukwate babakute ne babagulako omusango gw'okubeera n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka era nga wano twegule bakuumirwa mu gye bayita Army prison wali eri Army barracks yes Army barracks wali emakindye mpolampola ngadda kule lwafaawo mpolampola bujinga gambye nti mubakwate temuli Bobi Wine temuli bana ba Bobi Wine simukwate mu bantu be batta okuli ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Yasin Kauma yali driver wa Bobi Wine jukira nti Yasin Kauma bamukuba amasasi eri Arua nafa musajja mukulu oyo yes nti agamba nti kuva kubatale wadde no guy waliwo Ziggy Wine n'abalala bafudde naye ng'ate Bobi Wine ba relatives be tewali afa afune nagamba nti kino kikulaga bulazi nti okwata n'otwala abaana ebweru w'eggwanga ekyo nno kiba kikyamu kubanga at the end of the day yes oba ogezako okuba nti osadaka baana b'abantu nga gwe tewali babo waliwo argument ezigenda mu maaso nga bwe twategeddeko nti mu mwaka gwali 1998 President Museveni President Yoweri Kaguta Museveni yali agenda mu nsiko okuba nti maamulako gavumenti ya Dr. April Milton Obote yes ng'ayita mu kibiina eky'obuyekero kimanyikiddwa nga National Resistance Army nga amagye ago bagakyusa mwava n'ekibiina ekimanyikiddwa nga National Resistance Movement mpolampola National Resistance Army jakulibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni yes n'abantu abalala mpolampola abakuba emundu nga bava Luweero Triangle wano nno kiteebereza okuba nti obaoliawo yes President Museveni yakwata famire ye okuli mukyala wamanyikiddwa nga Kataha Janet Museveni General Muhoozi Kainerugaba sawa zino General ng'ate yakulira SFC amagye agakuuma president kwogata ne Natasha yes Museveni n'abatwala Sweden gye bali bwetunulira abaana bamukyala mukulu amanyikiddwa nga Winnie Byanyoma ne Besigye ng'ate Winnie Byanyoma tufena tukimanyi nti yes yali mukyala wa President Yoweri Kaguta Museveni ne Dr. Kano Kizza Besigye era nga kati saawa zino mukyala wa Dr. Kano Kizza Besigye nti Besigye abadde opposition leader abadde aliko opposition ebbanga lyonna nti Besigye abaddewo nga abaddewo nga abaana be tebali mu ggwanga jjukira nti abaana ba Kifeefe okuli ne Kifeefe bali bweru wa ggwanga bali mu America alina abaana ba Rasta n'abalala nti nabo kikulaga nti tebali wano lwaki mugamba nti balina okubeera wano alyoka akole activation ze byonna ebibuuzo biri wano naye ate ngenda kugamba nti tebali mukubwana wa Africa tebali mukulembeze wa Africa alina abaana Uganda abalina abaana ku Africa basinga batwala bunaayira kikulaga nti oboliawo services ze bagala okukolera abantu bagala kubba kutwala mu nsi za njawulo ate tebagala kukulakulanya gye bava so olwekyo byebyo abujingagambye Bobi Wine nti tosaanira abaana
b'abandi bambi abaana bo obanga oyagala kusaddaaka abaana b'abandi komyawo ababo nabo babeeremu nti bw'otunulira Dr. Kizza Besigye bwali ali ku opposition muganda wamanyikiddwa nga Kifeefe yafiira mu kkomera olw'emisango gye bamuteekako era nga obaoliawo osobola okugamba nti obaoliawo Besigye yali mu struggle eyaddala kubanga yafiira n'omuntu naye ate bw'otunulira Bobi Wine buli we ali bweru w'eggwanga bampita ntambi Kimso bakyali bange tugeeko mu next episode ngenda kusaba ekintu kimu like opinion yo mu comment section bambi tovuma mukwano tovuma abantu bonna naye oliwaddemu okuba nti wa opinion yo ne tutambula ffenna mpola mpola bye bye for now tugeeko mu next episode